Ekizibu ekyokusatu ekisinga ddala olumira nnyo bannayuganda abasiriiza omuceere. Mulekerawo siriiza omuceere ne mutuleetera olusaniya nga wansi mutaddeyo emmembe. Bannange ekyo kitukola bubi. Kitukola bubi. Ekibiina ekyawangula n'ebitundu ebitamanyikiddwa muwendo tolinza tuteera muceere ku lusaniya nga mulimu emmembe. Naye Honorable gw'okujja wano n'olusaniya ofa kinensi. Ffe wali okulya we tutava. Ffe n'okulya tuli tuti. Tuli tuti. Kati njagala kwebuuza. Wajja mu kalulu naawe ng'olowooza ogenda kuwangula? Ffe twawangula akalulu n'ebitundu 8 ku buli 100. Era tuyinza kakikuka byakulonda tulangirira. Wazanyako tulinze kyokka kuba kino ekibiina kiri worldwide. It's a mass party. Kati wajja nga nawe oli wa lusaniya. Kati n'osalawo ozunge nalwo obeere ng'ozunga nalwo. Wensanga emmere. Teekayo buteesi. Tukoona emmere. Tubuulire ku byali mu kalulu gwe mu kiseera kya kalulu kya campaign then paka nga tukamaze kalulu kali Field Fair. Kali Field Fair. Sikalabanga nako bukya Uganda etegeka kalulu. Kano kali Field Fair. Mpulira. Ffe twawangula kalulu n'ebitundu 8 ku buli 10 tulinze kutolangirira bulangirizi. Naawe tujja kuyita otule ku lusaniya tusoke tukube emmere. Naye baalangira balina gwe baalangirira mulala. Tebannaba! Eyo mwabijjawa eyo AI. Eyo AI nze njagala kubulya eyo AI. Lusaniya ku ntiko. Wensanga omuzikiti nkyama bukya. Kale osuubira gwe kulembera ani? Abannonda. Obota n'olusaniya ewuwe waka n'otalonda lusaniya. Oyina okulonda olusaniya kwagala butaagala n'omwana omuto walaba olusaniya akuba engalo. Abantu Honorable abantu nga bakulabanga ddiikuula. Ddiikuula ndi musanyusa w'abantu. Era kyobula bannonda mbere president waabwe. President w'abaddiikuula. Kati gwekyo kyammwe. Naye ffe baatumanya nti olusaniya lwe lununula eggwanga lino tetwalinunudde. Honorable ng'ovudde ku byobufuzi okola mirimu ki emirala? Nkola charity. Kuba bw'okimanya ekibiina kyaffe kigaba emigaati. Kiina n'erinnya lyakyo kuba ojja kunsaba ez'akalange byosaagala bigenda wala. Kati tolowooza nti emirimu gy'egyo gyetaaga nnyo obudde bodaani bwe ebyaddiikuula bino by'olimu? Gwani yagamba nti nze nkola ebyaddiikuula? Nze ndi president w'abantu olusaniya buli omu aluyina mu nju kati mbeera ddiikuula nti nina kubeerawo kukulembera abantu bange bannonda. Honorable lwaki Abannayuganda mubazanyiddeko nnyo ku mutwe? Lwaki muzanyidde nnyo Abannayuganda ku mutwe? Lekerawo okunyanjula nga honorable. Nyanjula nga president. Elected president. Elected what? Adamu nga nkubuuzizza elected what? Mulinze mpulira n'ekya Honorable. Elected what? Nze muli mpulira n'ekyo bwa president n'ekya Honorable kiba kinene nnyo. Wadde nkikuyita naye mpulira nakyo kinene. Twali wano nga tunoonya emikono. Ng'emikono giyiika ku ssimu yange, giyiika ku ssimu. Okuva Mwaluwa twafunayo emikono 5. Eyibanda. Nalina ku show wano. Ngenda okulaba emikono giyiika. Ngenda okebera essimu. Nga n'aba Electoral Commission bangamba emikono tuwadde excess. Obaddiikuula obumazeemu bbanga ki? Gwanega nti ndi kubaddiikuula. Nkubuulira ekibiina the mass party. Ekibiina ekyasiguukuludde, ekibiina ekibafuzza okumala ebbanga ddene. Lusaniya. Ekibiina kyo ssebo kyaleeseeyo ababaka bameka? Tuyina abaka 250 mu 3. Mugende ku website za Electoral Commission mukebere.
Honorable sagalo loze nti nkuyisizaamu. Njagala nkuwa ekifo ojje kuba speaker. Njagala nkuwa ekifo ojje kuba speaker. Sagalo loze honorable nti nkuyisizaamu amaaso naye naganya okumpita honorable. Mpita president elected what? Okay. Sagadde kuyisaamu maaso. Naye zikola bulungi. Zikolera ddala kuba senga ziba tezikola abantu abatuwa akalulu oyagala bagani nabo tebategeera bulungi. Kati honorable kye kyakuzunziza n'olusaniya we tusanga emmere tuli mu kisiibo bayirawo tuli mu kisiibo gwe kasita osanga era wenkyameewo totawana kujjayo ntambula n'olwange era ke kabonero k'ekibiina kyaffe. Emmere osobola ogigula ewaka honorable oyina famire? Nina abaana 7 mu bana ate bonna mbaliisa balabika bulungi bali erethe kati bagenda mu State House gye bagenda otandika osulanga mukolereyo bwaddiikuula mwatulonze naye walonze eddiikuula. State House ye yawajoga gwe walonze alimu amagezi yayiseewo gwe walonze alimu amagezi yayiseewo essaawa zino alimu oba asula na myala gya amu lusaniya lwamuwangudde. Kati nze ekyo nno kyempita obwaddiikuula. Tulina n'akayimba kaffe abakamba tiimu ntamu ku ntamu tiimu ntamu ku ntamu okamanyi lusaniya lwe luyimba lw'ekibiina olwo. Tiimu ntamu ku ntamu lusaniya ku ntikko era mwemugaya lusaniya oye lusaniya ku ntikko lusaniya oye lusaniya ku ntikko kanya tukakolemu tereera nno akaki lusaniya oye anti nze sikola byabaddiikuula ssebo ono mwamujeewa nze sikola byabaddiikuula ssebo ali ku kamera ono mwamujeewa nze sisobola kukola n'abantu bano abataasoma abatamanyi tutya tutambuza tutya eggwanga toli professional n'akamu yadde ebyafaayo mubisome mubitegeere wajje tugenda otwala eggwanga lino tulijje wala tulijje mu mikono gy'abafuzi b'amatwale ne tulikomyawo. Honorable Lowooza singa ogenda mu mpaka z'okulya toyinza kukola bulungi nnyo sayidi eyo lwaki mu mpaka z'abali okinafuya nnyo okutuuka ku sseere anti muzunga nasimanya na nsaniya za piraawo kana akabonera akakiiko k'ebyokulonda bakagaana. Honorable otegeera ebiruma Abannayuganda owa bbaasi olaba bamugambako ebiruma Abannayuganda bakolera myala bawa migaati emmere gosobola okubeerawo ewonga enjala ekuluma nedda ssebo kati olusaniya kyekyaluleeta ezimu ku mpagi enkulu ez'olusaniya kukusa mbuto z'Abannayuganda. Abannayuganda babadde bayala. Honorable olaba okyalowooza ku levo ya kulya muceere bantu bakkute nze nkakasa bulungi nti gwe toli muyala siri muyala ssebo bwogenda n'okyale wa mukwano gwo bogenze kolaki wovaayo nga takuwadde kintu togamba ndi kunteyampadde yadde akawokulya gwe kati kitegeeza ey'enjala gye tuzobba malamu ke kabonero kano lusaniya olusaniya si lwakusanga. This is a mass party gye twogerako. We are talking about the mass party. Ebiruma Abannayuganda biri ku mmere gw'olaba mmere kye kiruma Abannayuganda. Wano buli ekikuluma ng'ossa kuno ku lusaniya nze wendyo kikola ki? Nga nze pulezidenti wo. Muleke kulowooza nti kabonero kakulya buli. Ogenda kulya omuceere n'ebizibu biriiremu n'ebizibu byammwe. Honorable mbadde nsaba ompeeyo ebizibu nga 7 ebiruma Abannayuganda. Ekisooka nagambye enjala twajogeddeko amakuba amabi essebo abaana baabwe tebalina pampa yessebo n'abasomesa ennoni zibayiikira nnyo nga bali mu kusomesa abaana kati twagala tulongoose nga sisi omusomesa tumuwayo giraavuzi z'ayambala mu ngalo ng'agenda okusomesa kyokoze ememusamukira ku ki ebizibu bya mubiteeke ku luki
Lusania gwe ebizibu byolaba njala pampa kyoko kuyiikira basomesa abantu bakaaba ebizibu kati ab'ebusoga juzi wano bali bakaaba nvunza kati we baweereza emikono n'ensindika Secretary General kubaja ava side zeyo ne mugaa agenda okole ku bizibu byabo kati envunza zo twazijjanjabye byonna byava ku ki onale batugambye walya naye ate nga bana ne baawula ne munno bwe mwali Secretary General w'ekibiina ate twawukananga kwani agambye nti twayawukana batugambye walya okulya okulusaniya twali omuceere temwatu abaana ebusoga twali tugulawo ekibiina twalya twalya engabana yabaawula omuceere kati lwetunaddako tuula nyamu olusaniya olulwe naye tetwawukanangako ye waakola ki waali honaleba abantu bagamba olina omulugube era n'ebyo byogamba byonna oli mu kweyagaliza bweyagaliza ogwa buli kimu abantu gwe balonze asobera n'omulugube olina omulugube ne bookola nabo toyagala kulya nabo nze siringa oli owammwe okola bino ebya kamera mbu mujje tulire ku lusaniya lumu naye wemudde ebbali batuleetere anti olwa kamera nze saagala kulya aho nalebo saagala kulya naye olwokuba tuli mu kamera bwotyo bw'okikola tulire wamu katudde eri ebbali oyagala nkyala ewuwe ine emmere gy'ogenda okundiisa nze sikyaza bantu bali kulowooza ku kulya kwokka olusaniya luuluno nze njaba twetere emmere tulye kati omugenzi Katolo Mwama yagamba nga kanyanzeyo katulye ffenna kati kyekirowoozo ne tukigula ne tuleeta olusaniya era bannayuganda ne beesiga olusaniya ne batuwa akalulu gw'okuwangula buli disitulikiti n'ebitundu 8 ku buli 10 kiisa ekitono olowooza toli mu kuloota gwe lwaki olowooza nti kirooto nga kyali kirooto ky'abannayuganda okulaba ku lusaniya okugamba nti wawangula ebitundu simanya 8 mu bimeka paka ku bimeka tolowooza nti kuloota akalulu kaali firyandi feya era ffe tulinze mwami byabakama atulangirire era bw'atatulangirira ku results ze tuyina olusaniya tugenda kola akatiisa omunayuganda omusuubiza ki mu gavumenti yo ssebo bannayuganda bannange njasooka okubeebaza mwebale kuwagira lusaniya mwebale nnyo mwebalire ddala kutwesiga tutuule ku lujjuliro ogwo watuulako ku lujjuliro mbutereevu kati olusaniya lukomezzaawo olujjuliro n'omwana atalulaba kalukole ki kati ekyo kimu buli mwana atalaba ku lujjuliro agenda tuula ku lusaniya ali emmere ekirala buli mwana ayayanira okulya omuceere n'ennyama olusaniya eyo ebizibu bimeka bibiri ekizibu ekyokusatu ekisinga ddala olumira nnyo bannayuganda abasiriiza omuceere mulekerawo siriiza omuceere ne mutuleetera olusaniya nga wansi mutaddeyo emmembe bannange ekyo kitukola bubi kitukola bubi ekibiina ekyawangula n'ebitundu ebitamanyikiddwa mu wendu tolinza tuteera muceere ku lusaniya nga mulimu emmembe tosobola kukikola Kyagulanyi Ssentamu omwogerako ki oyo yamanyi n'ebibi kuba andiwa yakola ki ate Museveni omwogerako ki musajja mulungi nnyo agenda tuwa entebe yaffe emirembe musajja mulungi nnyo simuyinaako buzibu naye oyo Kyagulanyi gwega kutayagala kulya na banne kwase nga yali ayagala okulya ne banne yandibadde ayeta luki lusaniya nemuliira wamu netuliira wamu naye ffe tugoba tuzza bbali ayagala kulya yekka okikakasa ddala waliwo opposition mu kwesimba ku President Museveni bulungi nnyo sasa aliwo opposition bannayuganda bantuwadde akalulu ako konna tebandika tuwadde mwami Kyagulanyi yakola ki okubanga yakutuuka wano olaba lwaki ffe tayagala tulye naye kyekisooka lwaki buli kimu asikazza wuwe kiki kye mwagala alye nammwe gwe tunula mu bintu
mu kabiina akaako. Kiki kyo mwagala alina mu kabiina akaako. Ekisooka mukazi we muki si Muganda. Secretary General si Muganda. Naye Olusaniya Secretary General muki si Musoga. Mukazi wange si Munyankole. Mpulira kati Olusaniya lugenda lukungaanyiza bannayuganda lubaleeta mu kujja mu kalulu kano. Honorable wali ovuganya ani? Wali ovuganya ani? President Museveni. Era ne tumuwangula. Naye nga nze mu kulaba okwanga ebirowoozo biringa ebiri ennyuku ate nti wali ovuganya Kyagulanyi. Ngoyo mwagaza ki? Ngoyo mwagaza ki? Ayina kyayinza okungattako Kyagulanyi. N'olunaku n'olumu talina kyayinza kungattako. Okuggyako okutwawula yawulamu. Naye bannayuganda bannaffe abalungi mwebale kwesiga Lusaniya. Tiimu ntamu ku ntamu ke kayimba kaffe Lusaniya oye Lusaniya ku ntikko. Okyayina ekirala ky'ombuuza? Kanzikirize nti abannayuganda tebagenda kwejjusa okumala obudde bwabwe nga babadde. Okyayina ekirala ky'ombuuza? Kuba njagala genda. Era biweddeyo kuba njagala nange kusiibula. Bannayuganda mwebale nnyo. Mbeebaza akalulu kaffe kano ke mwatuwa. Muve kuba n'abaseddekezi. Bano emponga byoya bano abaagala otwawukanya mubaveeko. Naye Olusaniya lwetegefu baweereza ne bamemba ba Parliament ebisatu be mwatuwa tubeebaza era tweyanziza. Omulabi wa Lutambi Media webale kubanga okyatulaba abadde Honorable wammwe ow'Olusaniya azze n'Olusaniya mu studio azunga n'Olusaniya. Simanyi oba ye alowooza nti Olusaniya Abannayuganda lwe basinga okwetaaga. Kale katusigale nga tulaba nga tusubscribinga ku Lutambi Media ate nga bwe tusobola okubongera shows endala. Mwebale nnyo okutulaba.